Kale mwena bali kumukuto gwa desktop tubagala nnyo okusinza yonna gye mutulabira mwe bali kubanga ate mutugoberera ennaku z'omwezi I think zirabire mu mukaaga omwezi guguno gwa mukaaga gugenderedde 2025 olunaku luno lwakuna kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuddeza ekitiibwa n'amatendo mwoyo mutukuvu yange otulungamye byonna bye tugenda okubanga ate twogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mutusabidde amin abuza ku bantu balamusiza kumenya mwena abeekumya Still Hope mwe bali kusharinga okulayikinga n'okutulaba mu Kristo Yesu. Kale ndowooza mu biro bino byawandiikibwa bigenda bituukirira ku sayidi zonna agamba mu biro by'oluvannyuma Yoweri si Yoweri aliyiwa omwoyo we ku bonna abalina omubiri ate n'omusaayi abavubuka mulifuna okwolesebwa abakadde muliraba muliroota ekintu ekyo yafuna obudde mbunyonyo lwaki yagamba bavubuka kwolesebwa kadde kuloota lwaki yagamba bakadde kwolesebwa abavubuka kuloota waliwo okubikulirwa kunene nnyo vision ne dream yanjawulo vision eyinza okugira ne mu seconds dream dream yo yeetaaga ate obudde bungi wango so awo tujja kujja kale kakati abantu bagenze mu ggulu abantu bagenze mu geena abantu bafunye okubikulwa okwenjawulo nga naffe the Still Hope tujja kuwa obubaka obw'enjawulo kakati omwoyo omutukuvu ajja kuba akola omulimu gwe waliwo sister nandowooza ava mu ggwanga lya Nigeria ayabadde awa anyumiza kanisa okwolesebwa obw'ekirooto kyeyafuna ekikwata ku lunaku olw'omusango biki byalaba ebya taking a place ne biki abantu bye balina okuba nga ate tebabuusa maaso okusinziira ku kwolesebwa kwe yafuna vidiyo twagiteekayo ku mukuto gwa tishi ndowooza abantu bangi manya buli omu alina endaba gy'alabamu omuntu alekerera obubaka n'atunuulira ennyambala gy'oyambadde era abangi bamujajinga obubaka bufuengera Gaviiri Jezeberi erengera yalina empeta bbiri nange kyanesa nekangamu ekyo kyokka naye ekyenviiri kyeseekanga nnyo empeta bbiri ezo buli muntu azambala kusinziira ku gyenali eba third eye naye lwaki nabuwuliriza alo nasobola n'okozesa sitaani n'atuwa obubaka kuwa message ekulabula ekyo kituufu sola nze message kasana giutunuulira nendaba nga ebyawandiikibwa bali mu mukwano nayo kasita nalaba ekyo namene message nze erina wentwala kati gwe simanyi gw'obutukuvu n'obutuukirivu enviiri n'enjala simanyi owa wegutwala naye gyawo giwulirize mu dakiika zijja kuba nga 8 kati tukomewo tugitemeteme ffenna tulabe okusinziira ku luzungu lwayogedde ezokuba nawulira bubi naawe okusinziira ku school fees ng'omu amutwaliranga boyfriend nemuzirya ndowooza tujja tandikira. I have several encounters with God. In one of these encounters I went to heaven and I was standing in the throne room of judgment. When my ears heard how God judged people, my knees were shaking because he did not ask one person about the revival meeting they did. He did not speak about a single crusade. He did not speak about any Sunday service or preaching engagement. The things that the great being on the throne spoke about. He will say to the soul, you, while you were on earth, why did you not love? And at his words were revelation, understanding, and the clarity of the full scope of how one lived their life. He did not have to explain himself to anyone. Neither did anybody on the queue argue with him. You just get it when he says it. And I will see people break down, crying. And I will say to them, now depart from me unto the time of the lake of fire. And I will see a portal open beside him. Out
out of the portal, I heard the screams of people. Screaming. And the soul will be sucked out. Zoom. The portal will close. And the next person moves forward. It was like a vending machine. And then he will look at the next person. You, while you were on earth, why were you not patient? And you will hear this scream because the person could understand. While we were on that queue, I said, Baba, they used to call me AI of the Most High. Alas, it's like I'm about to be disgraced. Apostle in the mud. And I was like, what? So I started calculating. I said, oh God, oh, hey, as I was there, guess who I could feel with me? The Holy Spirit. And then I understood that the presence of the Holy Ghost you steward in your mortality is the weight of the Spirit that will carry you into eternity. If you have not learned to dwell with Him in fullness and in consciousness, you will not find Him when your life on earth is over. For time is an opportunity to steward the greatest gift of eternity, the person of Jesus. Oh, as I stood on that queue afraid, I felt the Holy Spirit with me. And He said to me, Isi, don't worry. And I was like, listen to what He's judging now. And then I remember the time that I gave it to my administrator. And I said, what are you doing? This is not how you work. Excellence, excellence what? Standing before the most excellent God, I realized that every standard that I sought for in my humanity was nothing compared. I realized that excellence is not marked by how the chairs are arranged. It is marked by how lives are aligned with God. And as I stood on that queue, I saw my lack of excellence, the poverty of my life. And the Holy Spirit said to me, don't worry. And do you know what the Holy Spirit was showing me? He showed me my time on earth. He did not show me the days I held the microphone or the times I did grand things. He showed me the days I was kneeling beside my bed. When you've done something that has really pained me, there's a place beside my bed that I kneel down. And when I kneel down there, you can be guaranteed it is for weeping and wailing. He showed me the days I knelt there. Now, He did not show me the days I was reporting people to God. He showed me the days that in that place I was saying, God, for the sake of this person, break my heart. Make me humble. I said, because I can feel the need for me to use my power to deal with this matter. But I perceive that you don't want me to show my strength. I perceive that you want me to conceal my power for the sake of my brother. Help me. And every time I was afraid on that queue, He showed me the times where I died for a brother as opposed to the days when I lived for myself. And when it came to my turn, with shaky legs and beating heart, I stood before Him. And He leaned forward. As He leaned forward, it was as though I was about to be eclipsed in a million stars and lost in the vastness of space. I was going to explode. And I stood there. And I heard this voice say to me, you, I see your heart. Come into my presence. And I woke up. As I woke up, I fell on the floor. You know, I just rolled like banana from the bread. Bam, straight to the floor. And I started wailing. God, have mercy on me. If you ever came close to the gate, close to the gate of death and eternity, there's no way you will not change as a human being. Because you see, the image of humanity is limited by the grandness of time that is given to you. So when time is what is shown to you, and the wealth of the earth and the kingdoms of this world is what you see in a great way,
you will be a small man. This is why when Satan wanted to derail Jesus, he said to him, look at the kingdoms of the world. And Jesus said to him, you will bow and serve no other God. Jesus escaped the grip of the smallness of this world by repositioning himself in the knowledge of the eternal God. The reason why you struggle with spiritual truths is because you are too aware of earthly facts. At that junction, I began to cry. I said, God, have mercy on me. Help me to know what is truly important, as opposed to the things that glorify me in this world but reduce me in Zion. I say this to you because God said Abraham will teach his children. And I began to say to you that many men will get to heaven and find out that they are not celebrated in heaven for the amount of millions they brought to their families. As a matter of fact, you sent your children to Harvard and you sent them for masters in Yale. But after all said and done, your generations do not love the Lord. Your daughter believes she's a man and your son wants to marry a man. At the end of the day, heaven will not celebrate you for the reward of the sweat of your brows. Heaven will celebrate you for the desperation of your spirit to see the voice of the blood echo through your generations. Olugwira nerowooza nze ngenda kuwa kusinzira nze bye napiikinzeemu. Kati naawe olina bye waggyemu, nono alina bye yaggyemu byajja ottuwa. Kakati ekisooka nze kye nategedde bana kye napiikinze mu bujulizi obwo nti olunaku olw'omusango Katonda tagala atunuulira gakulusede aganene ge wakola. Agana agaba big mega crusades. Bajja kulaga nti wakuba crusade tinja babuntu bunene kakadde kamu k'abantu ne bajja. Ebyo byo tebagenda kubanga babitunuulira. Mpulira tetukugambye nti lekero zikuba tuzireke naye jawomanye nti ebyo byokola teeko olina okuba ng'obikola oba Katonda yakikubalira olina obuwulira enjiri wekiri naye osobola enjiri ate ggwe n'osigala n'enkuba mpewo osobola okukola mega crusades ne balokoka bw'aye n'otayingira ggulu ngamba yambeko batwalayo kapande tubala nti yagambye mu kwolesebwa okwo nti tebagera tunuulira nnyo bye wakola oyinza okuba okozesebwa nga toli kitundu ku byo kyabadde ategeeza nti tubulire enjiri naye omala obuwulira nawe weekubemu serefi wetunuulire ogambe njibuulidde agambye kino naye ate nze nange nno neetaaga okukola ki okweyamba. Kakati awo emega crusade ejja kuyamba era ejja kuba ya mugaso naye gw'onoogikolera abalala nga gwe tekuyambye olunaku lw'olw'omusango emega crusade yo tebagenda gireeta wabula ate waliwo gwe bajja ogireetera mulala yagikolamu eyaliwo n'agana olokoka bajja gireetera nze yagitwala tebajja gindeetera ate kati bw'ojagaza ki naye oli eyaliwo n'agaana olaba wano we bagamba kintu kiikyo n'ogaana nkutegeera kati ate gwe awo ojja kuba ate yo tebagireeta kuba eba terina kyekukasa gy'oli kituufu. Ekintu ekyokubiri so kati awo n'enjiga nti tuyinza okukola ebyamaanyi kanaso tukozesa tukola ebyamaanyi bye tusobola okuleka ng'ensi ekyatenda naye ate gwe n'ogenda ne zero ebyamaanyi ebyo ne bitakugoberera mpulira so twekolemu omulimu olunaku olwo ne bajja tunuulira nnyo bye wakola
kakati nayogera n'agamba Pulira. nti olunaku olwo it will be all about God's love. Okwagala kwa Katonda. Mega Crusade eyo wagikola naye yali mu kwagala kwa Katonda. Oba kukwo. Wali ojjudde okwagala. Tagambye wiru. Agambye love. Love. Kituufu ekyo. Kubanga naffe okulokolebwa kwava mu kwagala. So God loved. Kituufu. Kakati ng'onokola Mega Crusade eyo olina osooka ojjula okwagala kwa Katonda. Abantu bogenda okukola nabo baagale, bogenda osisinkana obaagale, abagenda okunyiza obaagale, bogenda okusanyusa baagale, that is it. Kati eyo Crusade gyava yotagambye twakoze successful Mega Crusade. Twabadde ne Crusade ey'amaanyi yavuddemu ebibala. Pulira. Naye kakati esobola okubeera ey'amaanyi eri omulala. Naye yavuddewo n'ekikye. Kati ate ggwe eyagitegese gwe neetabaako kyekuyamba mu nsi ya muntu. Kati mba sifunyewo kabonero. Ate kaliwa. Ati mba nyambyeko oli okufuna. Ate kali okubulira enjiri mu bukyayi oba ofunye eki. Asina kyo. Era oba tolina kwagala kwa Katonda kitegeeza oli kikozesebwa. Yokaana yatugamba nti whoever buli atalina kwagala kwa Katonda aba tamumanyi. Ekyo kyo kituufu. Kitegeeza oliweereza gw'otategeera era ku lunaku olw'omusango ajja kwegaana. Va wano sikumanyi. Sikutegeera gwali. Kati ate ffe abakola Crusade twalabye Pastor Jamie lwakoze nange Pastor Derek ntuyiseewo. Anti okwagala kwa Katonda tekusobola kukkiriza obeere mu competition. Kwagaliza. Era olanga tajja gisobola ogenda n'owamu n'omukono. Tugende. Nze ndeseyo kilo 8 ez'akawunga. Bantu balye. Ekintu ky'okola kyekyo. Aye totugenda mu bbanga kwewola ssente. Ati mbanja gati. Bamanerenda n'obawo ekyapa. Kumegeza bakasusa ebweru. N'omukolimira. Nti kale. Ennyumba yange bagitwala batya ng'oli awo. Ng'ate nakola ku Crusade. Ssente nazeewola kukola ku Crusade yo. Abantu bonna abala ku Katowa balaba. Nabalaba. Neteekayo ekyapa kyange. Aye bakitwala. Ne bakitwala. Ebyo mbivudde. Mbyesonyi. Pulira. Kati kyagamba nti kuli olunaku wandibanga wawayo ekyapa ky'okole ku Crusade. Wandibanga watunda n'emmotoka okole ku Crusade. Naye munda eri munda mu mutima kiki ekyakusindiikiriza ogikola. Omuzungu kyayita inspiration. Pulira. Was it the love of God? Oba wayagala kumanyika. Crusade wagikola olw'omukwano gwa Katonda gwe yalina eri ensi eri aboonoonyi gwe guli kuvuga awo oba oyagala olabikireko ku telefayina z'eggwanga abamu bagula ne bannamawulire nebagendawalingambe NTV mujje bawaddeyo obukadde bubiri mulage nti omusajja yakoze powerful Crusade ever in history. Yekyasinzeeyo nemugiwandikako n'ebiwandiiko gambye abamu nita bonna ne mbasente basomba babikola ennaku zino. Nempita n'abaguinness World Book of Records ne bawandiika babakyasiza okuba engalo. Mpulira netukola ne practice nemuzinazaamu awo kola practice. Pulira banaye noba tokubirangako Mukama engalo ku luno ku lwa likodi eno zikube likodi weggwa ng'abantu mukube Mukama engalo nebanga engalo ze baatemako nga baziweeta bubiri luli bazikuba tegeeza luli baalina ekigo bubiri ekyabo. Kituufu ekyo. So kwolwo olunaku olwo omukyala agamba okwagala kwa Katonda kwe kujja obeera wali ku mmeeza nga kwe kujjudde byonna bye wakola bajja teekamu ka thermometer bapime. Pulira kagenda ogerayo bati 0 byonna bye wakola 0 awo oba owedde kitegeeza waliwo bikola ku lulwo nga ggwe teyakutuma awo wadde n'omufu yazuukira yayagala kulaga bannamawanga nti w'amaanyi
naye gwe waliwo awo gwe wali amanyikiddwa akukozese nawe okitegeere yali amanyi nti wonookiraba ekyo ojja gwa ku maviivi ovuname omugabe mukama ebyaddala mbadde ndowooza osaaga naye kendabye kino kakati njagala nkuweereza ebya siriyasi wayongera kutama yongera gamba abali mu ggwanika bonna mubaleeteze siremererwa ne bwe baziise ku lwokuna nze the mightest oteekako naako ebintu mighty one the only one y'omu yekka oyo banatera kwetuma the holy one so olwo olunaku muganda wange webale kuweereza mukama weyongere mu maaso fetusiima emperezayo kurusede gakole videos recording naye okwagala kwa Katonda kulimu ebyo the love. I'm not talking about the will, the love of God. Paul, I think Apostle Yokana atugamba nti buli oyo atayagala muganda we abatamanyi mukama era n'okwagala Katonda tokubeera mu ye kituufu okitegedde. So ebintu ebyo byonna byokola n'okuba banne enkokola bangi okola ku lusezi n'oteekawo olutalo olwamaliwa ne poliisi. Katonda okwokwagala kwa Katonda kuliwe kutyo teekawo security abantu baleme kwonona si security abantu kwonona bintu wabaawo langozaawo ntalo bamugamba katogenda kukola kino nagamba sha I have money kasente wekali noyiwa polisi ne bakuba emiggo mubakube abakuba ku saa 8 ku saa 9 ettendo ne livuga bali mukomera bali pulira kakati kwagala kwa Katonda kwe kujja okumaamira olunaku olwo naye kirala kyayogedde nti kola olunaku tebajja kubanga bakulaga nnyo byokoze ku nsi manya moments zewali ngaokute microphones nti mbasabira waweereza olunaku lulamba ku olulaba omwana wuuyo yali akuta akazindaalo ebyo tebijja kukola nnyo kwolwo olunaku tebijja kulabika era bw'oba olowooza nti osiba mu kyaki ng'oyimiridde olunaku olulamba ng'okugamba awo kikubi mukama atukozesa oyinza okuba oli kafu wabula ebiseera bye wayimirira ku lw'abalala ku lwa gundi pulira mazima nnyo oyimira ku lw'oluganda beera gy'ayitamu si nnungi kiba kyetaaga ssaala n'ofukamira kiba kyetaaga kukwata mu nsawo n'okwatamu pulira kiba kyetaaga kunakuwalira wamu naye naawe n'onakuwala kiba kyetaaga kusanyukira wamu naye naawe n'osanyuka kyebategeezezza ebyo ebiro ebyo mukama byajja otunuulira kuli olunaku anti gundi yabeerawo nnyo gundi olaba nga kikukwata for the sake of others kulwabalala ebyo bye bagenda okubala naye binamba buli sawa mbeera katuuti ngenze gundi Jordani mu lutalo Irani tubuliddeyo basasi gavuga ffe tukuba aleluya ebyo nno muna ebiyinza obutakola oyinza obiwanga obikola ku lulwo oyitewo manyikibwe otutumuke naye ng'ate waliwo abakwetoolodde beetaaga na buyambi obulina naye tosaana bayamba osirikidde banyinze bendabye nga pasita avunga ganaga mutuka pasita alina essomero naye ng'ate abaana baweereza batudde abaliwaka oitokatawawo bonna n'obayingiza essomero basome bana basome kiri nti mwana wa muweereza nti byenda kutisha junior school gwegula bitabo nzadde egulira omwana bitabo ajja asome abasomesa gye bali ajja asome twali tabu yes gulira kwagala that's the love okutaliko bukwakulizo okwagala tekwagala kulaba ate omulala ng'asafalinga nosanyuka Katonda tasobola kusanyukira mubi ng'ali kufiira mu bibi kituufu kati kyekimu tosobola kusanyuka ng'olaba nina kyempitamu ate ng'osobola okunnyamba ate ng'obusobozi mbulina
Noba tolina ojjula ennaku eri nange neetimbye n'ennyambala egundi yo obeera kaabana singa mbadde nsobola tunambadde nsobola ezo sente landiroodi zaaga okugobera mazima nalizokuwadde era saba mukama nazimpa ng'olabira ddala amazima ali naawe weewaawo kyoyagala saawa ekyo takirina naye mu mbeera yonna eyeetagisa okulaga nti ali naawe ebyaddala mu mutima si binaana abateekako masiki eyokuba nga ali naawe nga wadde era agamba linza milikisheke kiri tekifi kyenkoko mala okugiramu balabe bange bali mu ŋŋaŋala nti ateekerateekera emmeeza abalabe bange mukama kyabakola mulala muleseeri aŋŋaŋala ali eri ese katonda gwe tusinza pulira katonda aga omulabe wenjawe b'omuluma omutwalo wali ku bbuca omutemese ebakuwa kisambi lya twalira abaana bali omuwa kiro 10 ez'omuceere baweereko n'ebicupa bya soda ende bayiwe ku mawuggwe gabadde gaase ganyogoge ebyo byayagala pulira kati mbwoba omukumira amanda ku mutwe ate musajja onompalana wange mukola biri ankola birungi mukola biri ankola birungi ekivaamu nga akyuka gamba owaayi amazima nsobola oluganda okwekubakubamu nendaa nga amazima byenkola si birungi badde naffe ebbanga lyonna bwe tukwetaagira beerawo ego buli wakaaga mukyali mukabya kajjanja oba lanki ebuzi n'essapa egenda kubula ze katonda gwensinza kujako temumumanyi ey'omusepe kino owa isirayiri katonda wa abulamu jacob ne isaac nze mwebaza enkoko entamira nenjiwe nayo oba enjanje kumukene enjanje kangende ndyeko mu kiwoteri kiri ekyebbeeyi temufumba abanaye enkyabwe mwenamu emitwalo ebiri yeeyiye olumya mulabewo kankubulire oluyimba okukyuka tekitwala sekendi kyo kituufu oluyimba okukyuka nze ndabyeko baagi nga baali babafulumya naye be balandiroodi be baali balandiroodi baabwe sokoleke kakaddemu gwe baali bafulumya saawa zino ye landiroodi kwe yali landiroodi we nekati awo bagwe ekikola otya andi katonda aba akulaze gwe kati landiroodi wa landiroodi yali landiroodi wo treat people equal you don't know tomorrow manyi byanje ogw'obunyabonya enkya yayinza okuba nga ke kasuwa akalina okuta awo abantu bonna batwale kyenkanyi omuntu mutwale mu katigoleya nga bwali point nungi nnyo so kwolwo olunaku zibayinze nali nsinza nani stop 4 hours ebyo tabiraba naawe sinze eggulu nerika wali osinza nani stop 4 hours thank you but obadde ojja waliwo neiba mwana abadde afa nga yetaaga panado wa 10 omumi ozirina n'otuuka n'ogulira kwaya yonna soda naate wali obulamu obugenda ogw'omwoyo katonda agwetaaga waliwo kito wanti ne need kwaya ebadde wanti naye wabaddewo need waliwo ali obubi emergency tebannaba abonze oyo yalwadde mumwe n'enkya kati omulala agenda lwala n'okikubyamu kangende nsinze mukama nojja mu kyaki akoze bikulu nange nenewunya akoze yesu nange nenewunya akalula kugambye kiki leero sisita essanyu ntinze mukama wange atambuza bigere anti naiba omwana omulesa anaatera okufa kakati ebyo byonna byonooyimirira noonoyimirira olunaku lulamba poteya
tewali makulu ate balabye bagenda tunulira kiri ate kino kye bagenda otunuulira okuyimirira n'abalala mu kaseera ak'okwetaaga watufuuse mutemu ate kati Yesu kye yagamba nti if you don't love your brother you a murderer. Abantu bangi bassi maife tunyumya abantu ne tugamba ffe twali tututta anagamba mwali babi ninga wakyuka gwe oba tonnaba naye nga ye be yakatta nga nawe mwenyini mwoli takwagalira kakati ekirala kyenawulidde mu bujulizi bw'ono omukyala agambye know what is more important from the veil. Manya mu bulamu bwo mu buweereza ebisinga omugaso obyawule mu bitagasa. Kyekyawandiikibwa kya Jeremiya bwemunayawula ebyomuwendo omungi okubijja mu bitagasa akamu akanyi kanaabanga akamu akamu. Kakati waliwo bye tumalirako nnyo obudde nga ffe tulowooza bya muwendo omungi naye ng'ate tebigasa mu maaso ga Katonda. Example gye nkuwadde mu maaso ga Katonda okuyimirira n'owooluganda ate kya muwendo mungi nnyo. Alina okugulira abooluganda soda gw'ogulira soda ali wawe waka we mu firiti zemugula n'amugabira abwana obulya. Waliwo mulokole mu maaso g'omulimu ebintu ebyo waliwo ekyomuwendo omungi n'ekitagasa. Kati ekizibu ffe tumanyi mbu okusiba katuuti ekyomuwendo omungi. Anti kati awo tuba tulaze commitment yaffe Mukama tukwagala so kati tulina okuwaayo obulamu bwaffe. Onayagala otya Katonda gw'otalabako muganda wo gw'osiba olaba tomwagala. Era nakyo tekisoboka. Katonda tumwagala okuyita mu bantu be tuwangala nabo. Olina kusooka kwagala alabikako. Yemanyi n'agamba tolekeranga okwaniriza ki abagenyi. Tomanya nze okwanirizawo Mikayiri n'atuuka leka naawe abantu abamu ate batambula ne Mikayiri n'abawulirako ng'atambula ne Mikayiri. Abantu batambula ne Mikayiri banyumya ne Gabudyeri abantu bali ku level ya waggulu ne Katonda ekyegulu agendayo mu ggulu mu takisi baba naye banyumya kyekigera mu maaso yenso gitambuza otya. Kakati tulemereddwa okutegeera ebyomuwendo omungi tugana ebitagasa. Ffe sitaani atuzibye amaaso sitaani asobola okuleka n'oweereza in vain obutaliimu pulira n'akufula busy body. Okuweereza si kubi ekyo kituufu era Katonda agatuweereza abalala naye naawe olina ofuna personal time with God. Kakanjogerere abafumbo mwabawulumuzi b'amatu babive nako. Buli w'omalira obudde bwonna mu buweereza niwerabira amaka oteyo angazi you are wasting time. Leka naawe anti byebyo bantu bajja genda maaso ga Katonda nga they have big expectations ebyamaanyi nga basuubira binene kuvusiza ku bye bakoze wano yalina budde bwa TV obudde bwo bwonna. nze bwona bamaze emyezi 3 ndi wabwenu nkola nkuŋŋaana. Ministry esookera mu nju n'efuluma ebweru. Kituufu waka webigaana. Gundi kye yayogera Pawulo Timotheo n'agamba oba olemeredde ofuga ennyumba yo ate ennyumba ya Katonda n'ogisobola. Tekisoboka. Kakati byekugambye nti tulemereddwa okwawula n'amaka ministry. Iba n'omulimu ogwo gw'olina ministry. Engero ono buli kyonna Katonda kyakuleetedde mu bulamu bwo ministry osobola kikozesa okuleeta emyoyo mu bwakabaka bwa Katonda. Omukyala gw'olina ministry namba waliwo ajja okuweerako example naye negomba kape oyogera bwoti munange obujulizi tubuulire eyo atuwagira obujulizi njagala ntuuleko nabo banbuulire bakikola batya kiki kyama ki kye balina ojja kukomekeza bagamba Kristo Yesu Mukama okakasa nti ate nange kyekibadde kyensumbuwa
mufunye ntya nti shangu nnyo awo bwennyini nga tavaawo na bulokozi nga bututte Eh, ekitegeeza n'obufumbo buno nayo ministry n'abaana buli kintu kyonna ky'olina buweereza lwakuba tonnaba kati ffe tumanyi tulina kugenda mu kyaki gamanyi nti olina okubeera n'ekizimbe okuba n'ekkanisa olina okuba kati manzi akulira kwaya zaayimba bwe buweereza munna esimu eno gy'okutte ministry ayi onooyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa ojja kitegeera nti no ministry kuno kuliko eby'omuwendo omungi kuliko n'ebitagasa kituufu ekyo kati ku lunaku lw'olwomusango bajja tunuulira nnyo eby'omuwendo omungi bino ebitagasa bino ate gwe oyinza olowooza byebigasa kulira nateekako eyatime nenkubira ba kapo nembabuuzaako nateekako eyatime nenkubira musumba munnange naye mwaddanga mukuge nti gundi omulaba otya leero ennaku zino musumba oli gwe twagenze naye ogimanyi yaggwa agenza ngamba ekigambo kale abantu bagala beera shocked that day nga balowooza baali ku bya muwendo mungi naye nga tebyagasaako wadde na bwakabaka bwa Katonda. Ekisembayo ayogedde ku generation emirembe balokole bangi baana bamwe bali mu Harvard University balokole bangi munoonyeza amasomero agakyasinze ebbeeyi si kibi kyamaani awo kumwani omwana we wakusaba omugani omuwa ejjinja era olina omuwa ekisingayo naye mu maaso ga Kristo agenda tunuulira omulembe guwaguwa buli kimu naye mukululo ki gwe waleka mu bwakabaka eri omulembe kintu kikulu nnyo ekyo ogenda mutwala ku Harvard akomewo akoletera musajja munno mami nafunye omukyala ntireeta ogenda olaba gu James nga tegwe guze gwonna gwekyusa kujja guti n'entambula yakyuka gwemoola gwamira amakerenda n'amabeere gasuma ati wamutwala eri webbeeyi tewa omusingi gwakulema kati ate eri gye wamutwala gye basibuka ayiya ne basooka bamuwa omusinya nti gwe gwakulema ne bamukuweera buli kyolemererwa okukola mu kiseera ekituufu there is a cost wali omutango gwakyo waliwo yeeteeseteso kikola ate okukijjawo muganda wange Lusozi gambalagala kakati bantu bangi we bavudde mu bulamu eyo ennyumba mu bwakabaka bwa Katonda n'esiimuuka neba nga tekyaliwo nga tejjukirwa kandi abaana okwekoza naye abaana taata waabwe wano yali musumba niringira abaana ningira abazu ennyumba eringa etaabeerangamu okwadde n'omusumba ogwo omukululo ebyo byonna byakubalibwako ebyo bibake n'oleeta ku ttemu nti kati muweereza yawe tutunulira mu famire nkugambye aba basiyazi beereere Katonda ajja kuba musanyufu nnyo ng'ovuddewo naye ng'alaba omukululo gukyatambula buti ng'alaba omutabanyi ekintu akikutte akyaweereza atize mu batabanyi 10 wafuna Mukama yafunamu 3 batambuza abazzukulu nabo nekitambula wekito omulembe after omulembe naye lwakikoma ku ggwe awo so abazadde banaye abaana tubawa omusingi nga bakyali kati esaawa zino byakubala essomero ne balinyirira lita naye nga teririna musingi gwa bwa Katonda kinagasa ki omwana omuwa ebyensi byonna omukomekeze nga gwe taata oli muggulu omwana ayingidde geyeeri kikugasa ki tutuuyana baana bano okuba bulungi spiritually and physically kola your part at least ajeyingiriremu nga yasazeewo naye nga gwe wakola omupaati yo tetufaayo babivaako we are so careless babivaako mube bamanyi
besalirawo. Kakati omwana we kikulema mute okiteekamu nga muto. Olowooza mu myaka 2 ogenda muteekamu kyalina omuteekamu nga wa myaka 2. Abaganda bwe bagambira. Akata mamamera. Wakagorola. Kakutuka bukutusi. Oyinza okugezaako omuteekamu n'akutuka. N'oyongera data kwonoona mbeera. So, Mukama ayagala nnyo generations. Katonda w'emirembe nti gwe n'oba ovuddewo omukulu ogunajja omulembe ogunajja after you gubeere nga gugenda mu maaso nga gukyayogera nti Yesu ye Mukama. Omusajja oyo yavaawo naye munaye abaana yabalekamu ensigo ya Katonda musingi kadde mulimu kiro ekyayonooneka naye ate banowa ndowooza naye gyali musanyufu bagamba ndowooza naye gyali musanyufu kubanga okutuyanaakwe si kwa bwereere naye ovanaka omusajja azaalira bwereere yakola woosi omusajja ali omuntu mulamu wano nerengera yatulekera bizibu byere lunabe ebulamu. Kale mubadde balabi balungi nnyo okuva gyetwatandikidde kati kino kituzza ku personal relationship ne Katonda. Enkolagana yo nga gwe Ssekinoomu ne Katonda eyimiridde etya weekyekenge mulokole the position yourself watuufu bandi banga byokola byamaanyi naye oli wafu tewali reward. Kati nga sinabasiibula waliwo wagambidde nti omuntu kasoba mu buno obulamu bw'ensi n'otuuka ku miryango gy'okufa ne eternity tewaba chance. Chance ogirina wano kasita guno omwoyo gwawukana n'omubiri muganda wange ne banaleeta kwayo okuva e Roma nebuuziza bane Omukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe kumba oli eri sitaani kyakukola wano wali okola by'amaanyi okusinzira omusajja ono omusajja azimbye amakanisa amasomero okusinzira ku musajja ono byakola muggulu balinamu ujja bati bamalayika balimu ujja bati bamutengeeta wasaba ku ka juice kumba oli eri enaali yatandise dde okucyo muganda wange leero lwokka lwolina teri lunaku lulala saawa zino z'owuliriddeko bino ebigambo olina okubanga you reposition yourself osalewo gamba amazima nza okuba amadde enkola by'amaanyi si yonna emmanyi sentegedde naye nga mazima entuula wansi eggulu terimmanyi terintegeera ensi esobola okukumanya eggulu terikumanyi kisobokera ddala ate ensi okumanya ki gyeweetaaga wekola bye baagala kituufu neggulu okumanya oza ki kyeweetaaga kola bye byetaaga naye ate bino ebiri biri contrary tebikwatagana otandika okukola ebyeggulu ensi ekukyayi otandika okukola ebyensi eggulu nalyo likutunuulira butunuulizi ligamba gwamanyi olina osalawo ate tosasanyusa bibiri awo ekisoboka Gamunaye leero kankoleko ebyeggulu nenkyankole ku byensi aye nensi jatuka nga tekutegeera omwansi kutegeera neggulu terikutegeera oyokya toyokya abalu okubikulirwa 3 bakusesema Katonda takutegeera aye nofuna emigo ddabu ofuna ejeno n'ejeeri Katonda naye nga ali kubodde mulayini sitaani naye nga gunda buggunzi oyinza okukoga takutegeera odde eno wodde eri lwaki totula mu gaapuzani ng'olina kilo 3 Ukibaya osobola okukola ne kilo 10 n'otaka ofuna emiggo wiikeegi emu oyinanamu emu ekyo kituufu ate ezo nazo minzaani ebanfu abagiteekamu ebinusu kale oli mulabi bulungi era muza bulungi ow'omukutu ogadde lisirawo bigambo twogedde bingi naye gwe londamu ebiyinza okuyamba n'akavidiyo ako kawuddamu okawulirize olondemu ebisobola okuba nga ate bikugasa olunaku olw'omusango si lwangu si lwakusekerako
tojja kujja n'abi microphone byo nti zinayimyanga katuuti saawa eziti nti simanyize nakola crusades kubuuza Uganda teri ansinga kukola crusades ez'amaanyi ebyo bigendako mu wano mu byafaayo by'eggwanga Uganda kaakati tugenda mu byafaayo by'eggulu awo likodi zibikulwe tukulaba wakolako crusade ya Uganda yate eggulu nga teryamanya wakikola otya in fact namulemo yatambula Mukama yayagala obbalaga nti gyali bamukkiriza so wakunagana kadde Bayibuli egamba nti Mukama ebintu ebibi yakola abaana ba Isirayiri yabikola ku lw'erinnya lye erinnya kituufu nabikola ku lireme kuswala naye nga tebamenyeka mu mutima gaali gajjeemu namba emu kakati n'ebyo Katonda by'okukozesa okuba bikola ku lw'erinnya lye naye nga ggwe mu kitabo ky'abajeemu oli ku namba 1 ate buli mwaka gw'okulembera sitaani musanyufu omwana akola bulungi katotolemu Katonda